Upper Prison Luzira 24 Desemba nga 23 n'obubaka bwenza okusoma bwa mukadde waffe mukama waffe mulwanyirizi w'eddembe Nakinku Lutandikano Dr. Kizza Besigye bwe yatuweereza n'abo bonna abalwana n'abo bonna abanyigirizibwa mu Uganda muno bwe yaweereza bannayuganda mwenna abasobola okwerwanako gamba bw'ati baganda bange ne bannyinaze eddembe obwenkanya n'okwagala kwonna mu Krismasi n'ennaku zino ndi musanyufu ebyensusso okubaweereza obubaka bwa Krismasi n'okubaagaliza omwaka ogulimu emikisa ogwa 2025. Obwakabaka bwa Yuda Yesu Kristo mwe yazaalibwa bwali obumu ku bwakabaka obwali buwambiddwa empaya y'Abaroma. Abayudaaya baakyawa nnyo Abaroma olw'okuba nti abasirikale baabwe buli kiseera baabatulugunya ne babakuba ne bababonyaabonya era nga bakozesa amaanyi agasukkiridde mu kugezaako okukakkanya okwekalakaasa kwabwe nga bakerekalakaasa olw'enkola n'ebikolwa by'abakulembeze Abaroma. Kabaka Kerode yali mulyake nga munyaguluzi nga mubbi nga muli wanguzi era ng'ayagala nnyo obuyinza ng'oyo gwe mumanyi. Bwe yawulira nti waliyo omwana azaaliddwa nga yagenda okufuuka kabaka w'Abayudaaya n'amunoonya, bwe yalemererwa okumulaba n'asalawo n'alagira nti mu bwakabaka we bwonna bwe yali afuga abaakuttibwa kw'abaana bali wansi w'emyaka 2. Teyakoma okwo, n'alagira n'okutta batabani be bennyini abava mu ntumbwe ze be yali alowooza nti beeyagaliza entebe ye oba baagala okumusikira. Pontiyo Piraato eyawozesa n'asingisa Yesu omusango era n'amuwaayo ateekebwe ku musaalaba yali musibira mu bbwa. Gavana w'Abayudaaya, gavana w'Abaroma nga yafuga lye baatwalanga essaza obwakabaka bw'Abayudaaya. Terwali olwo naye yayitibwa e Roma ku kitebe n'ateekebwako omusango ogw'okutta mu kiringi Abasamaliya ku lusozi Geriziki. Mu ntandikwa y'obuweereza bwa Yesu Kristo ng'ali sinagoge Nazaaleeti, Yesu yasoma ebyawandiikibwa ebya Isaya by'osooka okusanga mu Luka essuula ey'okuna olunyiriri olw'18 mpaka ku lw'21. Kugamba bwe luti, Omwoyo wa Katonda ali ku nze, kubanga nze gw'alonze okuweereza oba okusomesa ebigambo ebirungi, okuleeta amawulire amalungi eri abaavu. Ansindise okuleeta eddembe eri abasibe n'okuwonya abazibe balabe, n'okuta abasibe, era guno omwaka n'agufuula omwaka gwe ogw'emirembe. Era Yesu n'agamba nti olwaleero ebyawandiikibwa ebiwagu bituukiriziddwa mu kuwonyezebwa kuno.
nga tujaguza amazaalibwa gwa Yesu guno omwaka, leka abo bonna abali mu kulaba ofana olw'emirembe n'obwenkanya okubeera abagumu ebalwanirira, ddala ddala Katonda ye yabissaako omukono, era tewayinza kubaawo kiragiro kisinga tulaga. Kwagala kwa Katonda n'emikisa gye erimwe mwenna tujja kuwangula. Nassaako omukono Kizza Besigye UR 1867 229.